Olwaleero njagala twogere ku mukisa omukazi gwawa omusajja. Bw'oba bagamba nti omukazi ayina emikisa oba omukazi ayina omukisa mulowooza ki? Oba bagamba nti omukisa osimanya abakazi balina emikisa, abakazi balina ebisiraani. Njagala nkubuulire kino, abakyala bonna bazaalibwa balina omukisa. Omukisa gwo Katonda agukuwa mu kuzaalibwako wabula abantu ne bagukwatiramu. Buli mukazi gw'olaba ku nsi kuno alina omukisa. Naye waliwo ebintu oluusi bye tutomera, abantu ab'amaaso amabi, abantu abatatwagaliza, oluusi abafamire bennyini n'akuggyako omukisa gwo, n'akuwangamu ekisiraani, ne bakufuula ow'ekisiraani. Naye ng'ate tewazaalibwa bw'otyo. Lwaki omukazi azaalibwa nga wa mukisa? Mu butonde omukazi aliwo kubeera ng'awa bbaawe mukisa. Ku mikisa egiri mu nsi muno, abakazi tuyinza okuba tulinako emikisa 8 ng'omusajja alinako emikisa nga 20. Nga omusajja yenna ky'ovala bagamba nti bw'awasa. Oba bagamba nti omusajja bw'awasa agaggawala oba afuna. Kubanga omukyala gw'aba afunye abazze n'emikisa gye bwe giba nga tebannagikwatamu ng'agiyina. Lwaki abasajja abasinga bawasa abakazi ab'enjawulo ne babeera nga oluusi agenda kugwa ku kisiraani? Kubanga ate woogwa ku kisiraani era kyekyo buli mukyalawo ky'ayina ky'ogenda okumuggyako. Bw'owasa omukazi ng'alina omukisa gw'ogenda okutwala. Bw'owasa omukazi nga wa kisiraani ky'ogenda okutwala. Kubanga ky'aba ayina mu ye kiri muffe. Ffe abakyala tulina ebintu ebitumu otuba tugenze mu mbeera eri spirit oba mu mbeera y'obuwangwa. Bwe tutandika okunnyonnyola obutonde bw'omukyala nga tumunnyonnyola mu ngeri y'obuwangwa, tulina engeri gye twatondebwa, tonda otandika okugenda eyo tuba tugenda kuwanvuwa. Ne bagamba abakyala bali mu kiwanuka, tugenda mu nsonga. Ky'ova olaba abakazi mu nsonga oba omukazi waba ali mu nsonga ne yeegatta n'omusajja, either osobola okumuggyako ekirungi oba ekibi. Kubanga ogwo omusaayi gw'omulaba teguli just nti musaayi busaayi. Guyina amakulu agagugoberera. Spiritual ne bw'oba ogenze mu Luzungu, ne bw'oba ogenze mu Bazungu, ne bw'oba ogenze mu Buganda, ne bw'oba ogenze mu baani abamanyi ebyobuwangwa. Yadde Bazungu balina ebyobuwangwa byabwe. Nabo bamanyi nti waliwo amakulu agali mu nsonga eyo. Abantu abasinga abasajja bw'owasa omukazi n'otandika okumulabya ennaku oba okumubonyaabonya oli ku sabotaaginga mukisa gwo. Mukyala wo buli bwe weegatta naye nkukakasa bw'abanga omukazi we wa mukisa oli kumuggyako mukisa. Ate mulaba amazzi agava mu basajja kati mu bakazi mulinza okuwoza nti wo nga wafunye omuntu n'akutuulira bulungi wansi n'akunnyonnyola obutonzi ku mukazi oba ku mukyala, n'akunnyonnyola ng'akunnyonnyola mu lulimi olw'ennono. Mukwano gwange togenda kuddamu kugamba nti nze sisobola kugwa bakuli. Abazungu nga bagigwa gwe balaba balina kye babadde. Tongamba nti abali bazungu ffe tuli kikiwawula kkala. Tufena tuli bantu. Omusala avaamu omusaayi omumyufu naawe gw'ovaamu. Agenda mu nsonga nga bw'engenda yakulanga nze. Ekyenjawulo kyokka kala yeetwawula. Era bo balaba bagigwa. Ate bamanyi ebyobuwangwa n'okusinga ffe. Bajja ne batuggyako ennono zaffe ne batuwa ebyabwe ate ne batatuwa na byabwe byennyini ne batuwaako bitini. Abo bola abamanyi eby'ennono. Omukazi buli bw'omugwa ebbakuli n'akunnyaalira ku mazzi ago n'onywako ogwo mukisa gw'oyoola. Nkimanyi mujja yombeera mu nvume naye tewali buzibu. Ogwo mukisa gw'oyoola. Kubanga oli kunywa ku luzzi lwe. Oli kunywa ku luzzi lw'omukyala oba okitegeera. Bw'oba tewenyinyala, bw'oba wenyinyala bireke. Teweetaagisa kubeera ng'ogendayo oba ng'obikola. Nze mbagambye bw'olifuna omuntu n'atuula wansi n'akunnyonnyola bulungi, bwe ndifuna obudde ndibannyonnyola version y'obutonzi bw'omukyala. Naye kuba mbasaagala tebinnyonnyolera wano. Tulina channel endala bagiyita Story Hub Luganda gye tunnyonnyolera ebyobuwangwa n'okusoma ku stories. Ogenda bugenzi no subscribing Story Hub Luganda. Eyo gy'olinza okujja emboozi yonna gye tubeera kutunyumizaako. So ebiseera ebisinga abantu abamu muyina ebintu bye mutategeera. Badde mbagamba nti bw'ogenda n'onywa ku mazzi g'omukyala ng'omuzina n'akunnyaalira n'onywa ku mazzi ago oba oli kutwala mukisa gwe. Mugenda ne mwefuula wano mmwe abasajja mmwe bannange nze nnenyinyala nsobola kugwa mukazi bakuli ku mamaaya. Muva wano ne mugenda mu ssabo n'ogenda mu makanisa ne bakuwa amazzi n'ogatwala ewo n'ogatreasuringa nga olinga agamba kya muwendo nga tomanyi amazzi ge bakuwa gaavuddewa. Baaganabyemu bigere, baagasenye busenyi, baagatabiseemu biki. N'ogatwala n'oganywa ne kyonna kye bagambye okugakozesa n'okigakozesa nga tomanyi mazzi ge bakuwadde gali mu biki. Naye amazzi agava mu mukyala n'ogamba nti nze sisobola kubeera nga ngwe bakuli, tomanyi mukisa gw'oleka mabega. Ky'ova olaba abazungu bagamba behind a successful man there is always a woman.
oba there is always a woman behind a successful man. Ekyo ekigambo tebakyogera bwogezi nti nno nti omukazi akwoleza ngoye kubanga buli muntu asobola zikwoleza naawe osobola zeyoleza, but there is that spiritual power oba waliwo amaanyi ago ag'obutonde agali ku bakazi agatuvaako nga tulina abantu betwagala. Buli bwe weegatta n'omukyala, it is not just kwegatta nti twepimpinye, waliwo ekyobutonde ekibeerawo, waliwo amaanyi ag'enjawulo sifuusa waliwo amaanyi ag'enjawulo agabeerawo agatuukawo. Kyova olaba nze kigambo kwegatta sikitwala butwazi nga kwegatta nti tugende twezine kiwedde, kyamakulu kinene. Kyova olaba omuntu omuggyako omukisa oba n'omuggyako ekisiraani bw'abanga kyayina, kubanga singa gwali gwakwegatta bwegasi era singa abantu beegatta bwegasi ne batambula ne bagenda. Kyokka waliwo omukyala gw'osobola osanga nga ye talina mukisa ng'ate talina kisiraani, baamuggyako omukisa gwe naye ate tebaamuwa kisiraani, waali awo mu nsi ataayaaya butaayaaya. Kwegamba obulamu asituragolinga nabo busituragolinzi, ebintu bimukalubirira naye wandirabye nti ye ako kangu nnyo yandibadde akabooka kamufuukira ekizibu. Eyo ensonga yabadde nti niyadde tebatuusa ku mbeera eyo, embeera eyo bajja gituukako. Kwegamba abeera n'ebintu oba abaako ebintu ebimusindiikiriza oba ebintu ebimukaluubira ebitandi mukaluubiridde, naye Katonda bw'akuwanga omukyala n'otandika okulaba nti mukyala w'embeera ekyuka, nkwegayiridde tovanga waka ng'onyiiziza mukazi wo. Ddayo omugambe ensonyiwa, teri mukazi gwe bazinanga tebamufukaamiridde. Ffe abakazi bwe tudda mu buwangwa tulinga kyoto. Teri kyoto kyogenda mu ssabo lya muntu oba mu mbuga ya muntu n'oyimirira n'okikuma oba n'okunaamiriza n'okikuma. Ku maviivi, walaba ne bwe tuba mu kabuzi mutuzinira mu maviivi. Sitayiro nti nnyo bazinanga muyimiridde naye era okunyumirwa okugwesa ensonga ogenda gwa ku viivi. Bw'otuukanga okugwa omukazi ebbakuli ku maviivi, ate kati kambabuulireyo. Omanyi nze nabagamba saagala nnyo bintu bya kuloga. Naye bwe ntandika obbasomesa ate eby'okuloga, mwe temwinayo munkwata. Nze manye eddagala, manye emikolo n'ebisigadde by'osobola okukola, naye saagala nnyo bintu ebyo. Okitegeera naye kuba nkimanyi nti jo obikola but olina okubimaintaininga. Bw'otakimaintaininga tosobola kubeera ng'okiganyulwamu ebbanga eddene, kinafuwa. Anyways, ng'eyo tuvuddeyo. Mbadde mbagamba nti buli kyoto bakikuma bafukamidde. Omukazi wo mutwale ng'ekyoto ky'ofukamirako okusaba omukisa. Oba ogenze wa Bikira Maria ekyoto ky'ogenzeko kyeno bayite batya Namugongo, oba ogenze wa byonna gy'oba ogenze ng'ofukamidde, kati kitwale nti ndi mu maaso g'omuntu aliko omukisa gwange. Bw'ofukamiranga mu maviivi ng'ozina omukazi oba ng'ogwa omukazi ebbakuli n'akunyaalira ku mazzi ago ne gakugwa mu kamwa, mmira naye ng'oyogera ebigambo bino nti nsaba ebikutte byonna mu bulamu bwange bite. Toli kutenda, eryo si ddogo. Toli kutendereza mukazi, toli kusinza mukazi nti mufudde Katonda wange. Bwe nkweddagala ne nkugamba nti linaabe n'olinaba ne likolera olwo manfuuse Katonda, omanyi mugenda ne muhalamisa ebintu. Oyo shiriki, kiki shiriki aliwaawo? Kugambyeko nti afuuse Katonda wo, munkwate bulungi. Saba busabi. Nsaba byonna ebikutte bite. Oyina bizinensi yo singa omukyala oba kizudde nti aliko omukisa. Oyina bizinensi yo yakyankana n'ebintu tebitambula. Byonna bite. Amazzi ganeno nsaba ganjozeeko byonna. Nga bw'olaba nti obandigambye nti bakuwadde amazzi mu kkanisa gy'otamanyi gye bagajje, oba bakuwadde amazzi okuva mu ssabo gy'otamanyi gye bagajje ng'ebizibu bikuyitiriddeko, n'ogenda n'okola nga bye bagambye, ate n'okkiriza ne bikolera ne bikola. Ne wano okkiriza, kubanga okukkiriza kye kisinga obukolo. The intention and faith you have will help you determine if things will work for you. Singa oba tolina kigendererwa mu abagaakangezi setogezesa. Kikolo olaba oba tolaba embeera mu bulamu bwo ng'ekyuka. Wabula mbawonize ne mbagamba nti buli mukyala atondebwa ayina omukisa. Wabula bwe tukula oba bwe tuzaalibwa ne tuteekebwa ku nsi, waliwo ebijja bigwawo. Oluusi abantu bakwata mu mikisa gyaffe, oluusi abantu banyaala, ebintu bituukawo oli n'akubbako omukisa. Oluusi ebintu bino binnakyeyitize ne bikutomera ne weesanga ng'omukisa gwo munnange tegukyaliwo. Naye tekitegeeza nti you give up ku nsonga eyo. Bw'aba Katonda akubless nze n'akuwa omukyala ng'omukyala gwakuleetedde mukazi wa mpisa, mukazi mulungi, mukazi muwulize, mukazi alina omukisa, lya wange ennyumba ye eribeeramu omukisa. Ate omukyala oyo era bw'aliva mu makaago anti byonna ebyo byagenda nabyo. Byonna ebyo byakola ki? Agenda nabyo. Mu butonde bwe mbaŋŋambye kunnyonnyola mu butonde, abasajja balina emikisa ebiri gyokka. Bwe giti
oba gitwale nti ya 10 wemba mbalidde nti mu 10 20 omukazi alina 8. Bw'otunuulira obutonde bw'omusajja, omusajja baamutonda kubeera muyizi. Nti gwe you are hunter, oli muyizi, olina kuyiggira famire, wabula olina kuyigga n'omukisa omulala. Nti genda oyigga omukisa gwo. Katonda yabatonda n'abawa effumu n'abateerako n'eki n'ebide ebigenderako, nti yakuwa omukira n'akuteerako neki n'ebiboolo n'ebinege. Ebyo bye yakuwa bibiri. Bwe tutunuulira obutonde bwo n'agamba genda okole ki? Genda oyigge omukisa gwo gwongereko. Kaakati omukyala ate bw'omutunuulira ye yatondebwa bulala. Mbagambye otudda mu nnono oba bwe tudda mu mbeera y'obwakatonda mu Buganda ne bakunnyonnyola obutonde bw'omukyala nti kaakati bw'agenda mu nsonga kitegeeza Kiwanuka. Fe tulinga bw'olaba Kiwanuka. Kiwanuka ye muntu ye Lubaale awanula buli kirungi kyonna. So bw'oba oli mu magulu g'omukazi manya nti oli mu butonde obuliko omukisa ogw'enjawulo era ogutaggwaawo. Abasajja abaategeera bino asobola okutabaala abakazi ng'anoonya omukisa ogwo. Kyova olaba asobola okukwata n'akuteekamu ebintu ye n'afuna ssente, oba asobola okumanya nti nze bwe neegatta n'ono omukazi ebintu byange bitambula. N'abeera naawe si kuba nti akwagala naye kubanga olimu omukisa nga yakuzuula. Katukoma awo fonna awo. Tujja kuba tukola vidiyo endala nga tusoma ku nsonga eyo. Mbaagala nnyo nsaba Mukama abanjagalire abankuumire temujjanga ku bantu bange.